omulungi atulaba wano ku News Channel mwatonkwaniriza nnyo we bali kubeerako mwe mutufudde gye tuli emyezi giri ebiri naye YouTube yaffe edduka etambula mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna ababeerako etambula olw'okuba nti bye tuteekayo mu bisiima era mutwongera amaanyi banentumirako bonna bendowooza nti mubeerako amannya Kalemba owo wa bulijjo era nga mukutu gw'oliko si mulala gwonna News Channel nga kuno kw'osanga amawulire n'emboozi ezizimba ntumirako benekakasa nti kwemuli naawe omulala teekako comment bw'oba osubscribinze oba obadde ovisitinze to watch teekako comment ngambe nti next time bwe mba nkola video ng'eno mba nja kukoonako mwami busiwaawo busiwa electronics bambi manyi nti kwoli era webale kubeerako mukyala Priska wa Dream Center bano baleeta bagaba permits ali wandege yaawo naawe manyi nti kwoli mukyala Lady Josephine ono nno omukyala ali South Africa eyo batambuza ssente ku mobile money neziva South Africa nezituuka eno kale bw'obanga gwe enkulu badde togimanyi naye ng'oli South Africa omukyala oyo mutuukirire oba muweereze WhatsApp ye aba asobola okukikukolerako ssente zo nezituuka eno ewaffe e Uganda ku bantu b'oyagala tulina omukyala Lady M ono nno ali Turkey bambi oyo ye okukwatagana n'amasaati ag'omulembe okuva e Turkey nasobola kutambuliza ne katuuka eno just bw'oba omwetaaze ng'onkoonako ku inbox nja kulinkinga gy'ali ate mubeere nga mukola bizinensi omwami Eddie Kalanzi ono nno ali UK bambi nkwebaza nnyo ono nno bambi naye bw'abaayo n'akantu agamba nti data teekako bano be basinza okumpagira nentuuka wendi waliwo omukyala bamwita musawo Betty Kalemba si mukyala Kalemba naye musawo omukyala ono my namesake ali Germany eyo bambi naye abeerako era balaba nnyo YouTube zaffe ezo abangi nnyo mu ofiisi ya Lord Mayor mulimu Secretary oyo sijjako kumwogera mannya babeerako nga balaba era bagoberera nnyo n'ebintu ebibeera ku WhatsApp ebyo byenteekako naye buli lwe mumpeereza bu message obwo munzizaamu amaanyi nemanya nti oh my God what I'm doing there is somebody else who is appreciating nyina abaami abeesimbyewo leero kantandikire ku mukama wange Charles Tebandeke ono nga yeesimbyewo ebbaale mattu yampagidde nnyo tutambudde nebyali tennasalawo nti agenda kwesimbawo tuzze tutambula era musabira birungi byereere kuba naye ampagira nange sinza butamuwagerera sinza butamusabira pulezidenti wange wawuja omwami Bashir mukazi we naye yeesimbyewo oba nemulabirenga ddala nyinayo n'abalala bangi mukyala Justin Nammere ono naye namawulire munnange mumumanyi naye yeesimbyewo era naye ayagala n'abalala bangi banaye nnyinza okutabamenya kubamalayo kuba puroguramu sijja gifula yakutumira naye bw'ompeereza komenti nemanya nti kwoli YouTube ate mwongere okusubscribinga kubanga bw'oba osubscribinze buli kyenteekayo kiba kikuddukako ku speed olwaleero ekindeese okwogerako ye Gospel Fraternity banaye Gospel Fraternity ennaku zino muwulira ebiriyo bino naye ki ekindeese okwogera nziza okugamba nti fraternity eno olwaleero erimu gye tuyita Federation of Gospel Artists mu Uganda era ng'ekulembera omwami Raneeke ne ttiimu ye nze ndaba ku lwange nti erwanye nnyo okuggyayo image ya gospel eyali eringa eziŋŋamye waliwo ebibiina ebirala ng'era birina n'abakulembera nga Yunaga nekina n'abakulembeze naye abakulembeze abo nsuubira nti sibanafuya naye bayinza okuba nga tebaggyayo kifaananyi kiriwo olwaleero so tulina okuwa credit where it deserves nti abaliwo however bayinza okuba nti bakoze bulungi kubasanyusa nga bwe mwandikirowoozezza naye ate babadde vibrant ekiwaliriza at least ensi okumanya kiki kyemwagala
era ne musobola n'okubamanya nze ku lwange ŋŋamba nti we should give credit where it deserves. Ebiseera bwe tuyinza okupimira abantu bonna abaagala okwesimbawo mu federation eyo n'abo ababaddeko by'ebiseera bya covid. Era njagala okubategeeza nti kaabe muyimbi yenna oba wa gospel oba atali wa gospel, saawa eno abantu kwe bakujajingira oyinza okulowooza nti beerabidde, bakujajingira mu kiseera kya covid. Wavaayo n'obeera wamu nabo oba wasalawo okudda mu nju yo ne weekweka n'osirikira ebintu nti covid. Lwaki ekintu kino nkireese? Covid ye yali balance, minzaani kwe twapimira amanyi abantu n'oyo atayagala kumanya bantu. Bafaanizi bano baludde nga bawagira music wammwe, bapresenters nga muba okubira obusimu mutereyo nterayo akayimba kange nga sinnakawulira wiiki eno, sinnakawulira singende wiki. Naye twatuuka mu biseera nga abantu bano babeetaaga, bapresenters babeetaaga, abatambuza music babeetaaga, ne mudda mu mayumba gammwe ne musirika. Naye nze credit gyempa pulezidenti wa federation omwami Yolanik, mu biseera ebyo byali bizibu nnyo nga atalina sitiika tatambula ne bwoba ogiyina emmotoka, era mu mmotoka nnyingi zaali waka nga zonna zitudde, naye yatambulanga ng'anoonya alobingire bayimbi banne abo be yali abali bamaze okumuweza ku message nti embeera ekaaye, tetulina ekyakuzza eri mumwa, oba tetulina kino oba tetulina kino. Ekyo mukkiriziganya nange bantuukirira ne bansaba mpeeyo bapresenters be nali mmanyi abakola ku ma radio stations nga beetaaga obuyambi, kubanga ekyo mukimanyi abamu mu media abamu tebasasulwa misaala, abamu baliwo ku facilitation, abamu baliwo ku ki. Kati ekintu ng'ekyo bwe kyajja anaweya, abantu abasinga baali tebakyetegekedde byolyaggwewegemye, ng'era beetaaga obuyambi bwammwe. Naye abo abaasobola okumpeereza nnamba zaabwe mukyekakasa bulungi nnyo. So waliwo yadambuuza nga nkola ebintu nga oba njogera ebintu nga ndi out of them. No, nze ayogera nammwe, nze nakwasibwa obuvunaanyizibwa obwo. Bapresenters mujjukira nnyo mwampa amannya, era naye nga publishinga nga wano ku whatsapp zange, era bwe twagawaayo buli radio station ne TV omukulembeze gwe mwabanga mulonzeemu baamutuukako era obubaka obwo ne babutuusa. Avaayo n'agamba nti nnimba oli wa ddembe, naye kyenjogera nkimanyiiko era kyatuukirira. Kati eyo ye yali balance kwe twali tupimira. Munno omukabi ye munno ddala. A friend in need is a friend indeed. Kakati ggwe omuyimbi olwaleero avaayo n'ogamba nti tewali kyali kikoleddwa, tewali kiki, nga mu bbanga eri abantu bwe baali bakwetaagiramu, nga tewasobola wadde ggabamu nnyo. Kintu kino ngenda kiddamu, nga tewasobola ggabamu nnyo. Saketi y'omunnyo ebeeramu obuntu 4 obwo bwa hafu, obuntu 4 nga tewasobola kugamba nti mbuwadde abantu 4, kubanga omunnyo gwe gutabula munnyo. Obuyinza okuba nga tasobola kawunga, naye omunnyo tewali mubazi ku bulamu. Wandiga nti wakiri naye abantu 40 be nayita ne mbawa akasaketi k'omunnyo. Naye bw'oba tewakikola nga weekweka mu nju yo n'osirika, ate n'ovaayo olwaleero ng'ogamba nti gundi yalya nnyo. Situgaanye okulya kubaawo, sigaana, but omuntu agezezzaako, kuba ne gavumenti yali mu kugaba emmere. Naye olwaleero waliwo abatali bamativu nga bagamba nti tebaafuna, oba baafunako katono, oba tebaafunira ddala. Okay? Naye omuntu obuntu bw'aba yagezaako nga gwe wali osuubira kilo 10 ne bakuwaayo 5, I think that person deserves the credit. N'ogamba yes, yagezaako. Ebiseera byali bizibu, ng'emmotoka bagiyimiriza ne bakubuuza olagawa, laga sitiika kiki ekikutambuza, naye ne bw'obuuza nze department eyali eyange,
ne bw'obuuza aba TV oba amaradio abasaabumiitinga ennamba zaabwe naki baakukuta mpola mpola ne babatuukako. Nammwe abayimbi abalala neekakasa bungi baateekawo olunaku mwenna ne babayita ne babawa ebijanjalo mwabifuna wadde ebimu tebyali birungi, akawunga mwakafuna n'ebintu ebirala ebyagenderako mwabifuna. N'abamu abaali ewala buno obujulizi mbulina baabateeranga ssente ku mobile money ne bazibaweereza oba 200 oba 3 oba 1,000 naye mukkirize nti baakikola n'olw'ensonga eyo. So omulungi atulaba, ebyo bye bimu ku bintu bye mbadde nsaba mbatangaazeemu. Nnuŋŋamye nti obululu yes mubwagala, abamu ababwetaaze, naye musiimengako omuntu ekitono ky'asobodde okukola. Ebirala byonna gundi baamutwala mu studio mu bbanga bwe riti ne bamusasulira oluyimba, gundi baamukolera kino, gundi baamukolera kino. Ebyo tetujja kubifaako nnyo kuba ebimu biyinza okuba nga byali mu personal level, naye kino ekyali kyetaagisa community. Bw'oba tewakyenyigiramu ku yo level oba guyinza okugamba nti gundi ono si mutuufu, gwe omutuufu nga mpunzika, gwe omutuufu nsaba oveeyo otugambe nti nze oli bye yakola temuli nti nze nagenda ewa gundi nendobinga nendeeta kino ne bampa kino ne bampa ne kino era nabiwa abantu ABCD ne babifuna, naye ate oli gwe mulowooza nti yafuna ye talina kye yakola. Tuwe naawe ebibyo ne bw'oba tolina ng'ovaayo ate onenya abalala, badde nkusaba tuulako wansi, togirega balala, togaya balala kye baali bakoze kubanga si byangu. Abantu bangi nnyo mwekweka mu mayumba gammwe, abantu nga ne babakubira amusimu temukwata nga mwefudde ba I don't care. Kati olwaleero muvaayo munenya abaali bagezezzaako okubaako kye bakoze ate nga mubavumirira bubi nti mmwe musobole okugamba nti mmwe mubaagala ennyo ku ssaawa eno. N'abantu abo bwe banaaba bajjukira bajja kujjukira ani gwe baalabako mu biseera bwe baali bamwetaagira. Ekyo kyokka kye kijja okubawa go ahead. Naye kyembadde nteesa nga ŋŋamba nti yes, okulonda kutuuse oba maani gwe mwagala okulonda, sirina buzibu, nze siri muyimbi naye ate ndi muwandiisi w'ebyo bye muba mwogedde oba bye mba ndabye. Naye mbadde mbasaba nti mukozese amakubo amalungi mufune obululu. Okay? Naye si kuddira munno achievement ye gy'agezezzaako ate okugiribaga nti teriimu makulu nga gwe tolina ky'olagawo kye wakola mu biseera ebyo ng'abantu banaddala nga bakwetaaga. Balansi mugigye mu birala byonna mugiteeke ku COVID kubanga bwe twali tupimira okwagala kw'olina ne bondi gy'olina n'abantu abakugoberera era bw'oyagala kati okukulembera era bw'obadde kati waliwo abayimbi abasomuseemu bakikyali upcoming bakitugaanye nti kikosa abantu n'okubanafuya. Kati abasomuseemu nsaba muveeyo mugambe nti ffe nze individually ndi muyimbi manyiddwa, nnyimba ennyimba bwe ziti, bapulezenta gundi bakubye ennyimba zange nebati nakola bwenti ne bwenti ne bwenti mu biseera bya COVID. Naye bw'oba tolina kye wali okoledde bantu mu biseera ebyo, nsaba otuuleko wansi. Kuno okulumaŋŋana kwe mukola mu gospel industry really nga many people look up to you nga bamanyi mmwe muli organized, kale mutandika okulumaŋŋana n'okwesika ebitogi ate ne mudda ku social media nga kwe mwevumira. Ate abayimbi abanene ekyo kiba kibalekawa erifa abalaba n'abanalizinga bye mukola. Nandirowoozezza nti buli muyimbi omunene alina ennamba ya pulezidenti aliko ssaawa eno, ne bali aba pulezidenti aba associations ziri endala
musobola okutusaayo okwemulugunya kwammwe ate pulezidenti takola yekka ayinako n'abaki abamwetoolodde akakiiko so musobola okuga nti ku ABCDEFG mukoze bubi kubanga pulezidenti takola bw'omu abeerako n'abalala yiwaawo yayinza okuba nti ye kamanda mu kwogera naye wabaawo n'abalala baakola nabo be musobola okuyisaamu obubaka bone message neetuuka gy'ali bwe muba mwali mukikozeeko ne mugamba ABCD twagimunyenya n'agaana naye nga musobola okumutuukirira kubanga nze nkakasa omuntu ne bwoba tomukubidde essimu n'atagikwata WhatsApp weeri weereza audio weereza message ajja gisangako agisome bw'aba teyakublockinga ategeere kyobadde otegeeza bw'abeera muntu ajja kuddamu akkubire obaddemu aweereza emessage nga tayagadde kwogera naawe naye oba tokikoze n'olinda essaawa zino kubanga oyagala akalulu obanga olina gw'owagira kubanga bannange nze ku lwange balansi yange ne ani gwe nandigambye nti asigalewo singa mbadde mulonzi ngamba nti omuntu eyavaayo mu biseera abantu bwe baali bamwetaagira bw'aba yavaayo n'akola kyakoze gwe tulina okusiima naawe ayagala okujja essaawa zino baako kyolaga nti nze nange mu biseera bino nakola bwenti ne bwenti naye muleme kudda kunafuya bannammwe mugambe nti baagala nnyo ssente ne gavumenti yennyini erina we yatuuka neetakola nga bwe mwali mugyagala bye mwali musuubira okubawa ne banga teyabibawa nga bwe mubyagadde naye ekirowoozo nti mwafunako aba baafunako yes kakati namulumba nga mwafunako ne ka mobile money nga wafunayokko naye ebintu obuntu nga ofunyeyokko tukkirize nti ebiseera ebyo munnaffe yalwana era he deserves a credit for that kati bino ebirala bino yantwala mu studio yatwala gundi yamuwa kino gundi yamuwa eggaali gundi yamuwa pikipiki ebyo tetujja bigendamu minzaani ffe gye tupimirako yeeri kati gwe nnyabo oba ssebo bw'oba nga mu biseera ebyo tolina kye wakola tusaba busabe tovumirira balina kye baali bakoze tobanafuya nnyo kubanga naawe ekyo ekitono kye baakola kikyakulemye okuba nti wakikola weggalira ewuwo n'osirikira eyo so byebadde ebigambo byange olunaku lwaleero mwenna ababaddeko nga mundaba neyanzisa nnyo oluwadde mba okuleka comment I'm one person who will respond oba nnungi oba mbi nange I'm not an angel and nobody is perfect nga nnyinza okuba nga nnyina wenkosezza omuntu but you can comment you can come in my inbox ku WhatsApp nongamba wano Kalemba you didn't say well wano wanyizizza wano wakoze otya naye bwekimba nga nkoze ekyo kyendowooza nti kituufu mukama akumpeera omukisa beera bulungi subscribinga ku YouTube channel yaffe ebeerako ebinyuma ate era ebizimba all the time mukama abawa omukisa musigale bulungi mweraba amannya geego Kalemba nga bulijjo omukutu obadde oliko K News Channel yongera okulaba n'ebintu ebirala byonna bye tuteekako